W'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiso Mufumbiro yandifuna ku buweerero oluvannyuma lwa kkooti y'e Nakawa ekubirizibwa omulamuzi Frank Namanya okumuggyako omusango gw'abadde avunaanirwayo ogw'okkuma omuliro mu bantu n'ekigendererwa eky'okuzza omusango ogwa Naggomola. Kkooti eno okumuggyako omusango guno kiddiridde omuwaabi wa gavumenti Mahatma Odong okutegeeza omulamuzi nga ye bw'agugyemu enta. Eno yali yagaana Mufumbiro okweyimirirwa kakalu nti kuba okunoonyereza kubadde kukyagenda mu maaso ng'era nti waliwo okutya nti senga kyali kikoleddwa ono yali ayinza okutaataaganya obujulizi. Newankubadde nga Mufumbiro aggiddwako omusango mu kkooti y'e Nakawa, akyalina emisango emirala mu kkooti ey'e Kawempe omuli ogw'okwetaba mu kukola dduyiro w'ekinnamagye mu ngeri emenya amateeka era ng'ono avunaanibwa n'abantu abalala. Era bannakibiina kya National Unity Platform okuli Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Kivumbi Akireewo, Tasi Calvin, Sauda Madada, Olivia Lutaya n'abalala. Alex Waiso Mufumbiro ne banne bakomawo mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Anet Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.